Gavumenti yakuno esiimye emirimu emilungi egikoleddwa abadde Saabasumba w'Eklesiya y'aba Orthodox kati omugenzi Jonah Lwanga gy'akoledde eggwanga naddala ng'agiwabula w'abawakyamye ng'ono abadde avaayo n'ayogera awatali kwetiiririra. What the government doesn't agree with has been dropped, but such was his right, and such was who he was, and that is what the government respects, and that is why the government is here and has been here and will remain here with this church. Okusiima kuno kwanjuddwa Ssaabawolereza wa gavumenti Kiwanuka Kiryowa ku mukolo gw'okusabira wamu n'okwebaza omugenzi Jonah Lwanga ogubadde mu Lutikko y'e Namuŋŋoona ng'ono yabadde omukungubazi omukulu. Misa eno eyimbiddwa Ssaabalabizi w'Eklesiya y'aba Orthodox e Kenya era omukuumi w'entebe y'obwa Ssaabalabizi mu Uganda Macarius Still Rides ng'abadde ayambibwako omusumba w'eggulu Sylvester Kisitu nga yeetabiddwamu abakungu ba gavumenti aba Ssaabasajja Kabaka nga bano bakulembeddwamu omwami w'owessaza lya Kyaddondo Agnes Nakibirige Ssempa, Mmeeya wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago, ababaka ba Paalamenti, abasaseredoti okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ab'ebitiibwa abalala bangi. Ssaabawolereza Kiryowa ayogedde ku mugenzi ng'abadde ateetiiririra ng'emirundi mingi avuddeyo ku nsobi ezikolebwa gavumenti z'ebadde ekola ekigiyambye okwetereeza nga y'ensonga lwaki yasazeewo aziikibwe mu kitiibwa ekimugwanira. Era essaamu ebigambo by'ekitiibwa byesobodde okutereeza ebitereezezza era tusaba kyaki eyongere okuba nga etubuulirira otuba nga tusobye. Asabye abakulembeze b'enzikiriza okukolera awamu ne gavumenti kubanga abantu be bakulembera be bamu ne gavumenti beekulembera. Gavumenti ewuliriza era tubasaba bwe tuba nga tulina okutusobeza mututereeze. Ye omusumba Sylvester Kisitu nga yakulembeddemu okubuulira akutidde abantu bonna okwettalina ennyo okusinza Katonda ng'ono atabukidde abo bonna abakoma mu kubatizibwa ne beeyita abaana ba Katonda nga bano akabatemye nti ne bwe balitwalibwa mu masinzizo okubasabira nga bafudde si kyakubayamba kuba eggulu olyetegekera tonnafa. Wakoma kubatizibwa n'obeereyo nga wakoma kuweebwa linnya nga weeyita linnya lya kuba nti oli mukkiriza mu Kristo naye nga wabivwako ddala ekyamanyi na kusaba ekyamanyi na kusinza ekyamanyi na kujjukira Mukama Katonda bwe banaabanga abantu bona bo batya Katonda bajja kuleetamu eklisiya osalibwe naye saala zaffe ziyinza obutakuyamba nnyo. Ye Ssaabalabirizi Macarius ayogedde ku nkolagana gy'abadde nayo n'omugenzi Lwanga ategeezezza nti okuviira ddala ng'Eklesiya y'e Namuŋŋoona ezimbibwa babadde bonna. Omwami wa Ssaabasajja Kago Nakibirige ayogedde ku mugenzi Lwanga nti abadde mukulu nnyo eri Obwakabaka era n'asiima emirimu gy'abuweereza. Alina okwagala eri abantu, alina n'ebirowoozo ebirungi. N'ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo boogedde ku mugenzi era ne basaba gavumenti okubagawo enkola ey'okusiimanga abantu nga balamu so si kulinda bamale kufa olwo balyoke babakolera ebirungi bye baba tebasobola kweyagaliramu. Omuntu abadde akeera ku makya n'ayogera ku gavumenti ng'akwatira ddala ewaluma ate era n'abagamba nti wano tukole bwe tuti wano tutereezeemu bwe tuti. Naye nsaba naddala abakulembeze tusiimenga abantu nga bakyali balamu naffe abantu ba bulijjo tekikola nnyo makulu kuvaayo ne tuwaana omwoyo Yesu naye takifunyeemu. Mu ngeri y'emu bagisabye okuleka abakulembeze b'enzikiriza okugiwabulanga naddala ku nsonga z'ebyobufuzi, enguzi, ettemu, ekibbattaka n'ebirala. Mu ngeri y'anyonyo byokka kati ffe gavumenti twogere ebyensi omuntu wa mirundi ebiri abeera n'omwoyo ate n'omuntu. Ye Mmeeya wa Kampala Erias Lukwago atangazza ku luguudo olwabbuddwamu Saabasumba Lwanga era ng'asambaza ebyogerwa nti baggyewo erinnya ery'ebyafaayo mu Buganda. Tetwaggyewo Bassekabaka Nakirenge lubagenda erimu enguudo nnyingi ez'Abassekabaka. Oluguudo lwe twogerako lwe lutandikira ku Munaku ne luyita wali ku St. Kizito Church ne luyita wansi wano ku poliisi ne luyita mu masannyalaze ne lugwa ku Nakirenge Road. Olwo oluguudo lwe twabuddemu mukadde waffe Archbishop Jonah Lwanga. Oluguudo olwo Nakibinge lwasigadde. Lukwago akozesezza omukisa guno n'asaba Ssaabawabi wa gavumenti okutereeza mu gavumenti yaabwe gy'agamba nti teriimu bwenkanya. Yenno ng'okulembedde mu ofiisi ey'obwenkanya ggwanga teririimu bwenkanya nze omu ku ba victims ba injustice ggwanga lino n'abalala obeera ng'oli awo n'abaana abato ne bukulaba buli ddakiika bafuna kifaananyi ki bagifuula na ngombo ya Lukwago bafuna kifaananyi ki obukulembeze ati obutegwati
eggwanga bweritu bwefaananye. Saabasumba Jonah Lwanga wakuzikibwa olunaku olw'enkya ku Lutikko e Namuŋŋoona ng'emikolo gy'okuzika gya kubaawo ssaawa 3 ez'enkya nga we tuviiridde mu kifo kino ng'okuyooyota ennyumba ye ey'olubeerera kugenda maaso.